ndio bitandikira ne bikula Sister, abasajja mugamba ne mugamba mulina amaanyi mugira nenda chairman omuntu azitowa sindikayo kusindika sigala kutuuke sindikira ddala kugende wa munda sula tuka kumara kwa nyinyi chogenda okukola sula bya kwa choko veko mko ndikula kati lino gisike wali bwoti yingira ati kati mutyayo yingira soka mulindeko esimu yo kituufu kubanga hello mujikubeko mumwe nyini nyini mazoka balinda kati batwala ngana mwenyine gwale yakuddewo muwala mukulu mukazi mukulu abadde akolera bweri yakomyewo tamaze ebbanga ddene yajja lumu kazi alina n'abaana bali myaka 17 n'abaana bali myaka 17 bagamba mwejje mu stress twazivaamu ddala babagambye omulamula n'enkoko nemufuna bijja bigobera bugoberezi kati gwe olina okukwata ebyo n'osooka okufuluma enkoko eriwa gende wamwe kubafuna onakuno
muveeyo kuba kuno nakuno tiguno gwe mulamula gwe tukulamulidde kuba kuno nakuno tiguno gwe mulamula okulamulidde okutwala ewamu kuno gwe mulamula okulamudde okutwala ewamu gwe mulamula ate asula balina genda nakye abeerawe ate eko bakola batya Muje tugende wazo. So ate era nabo bakola ekintu kyabwe kubanga obulimuko bwokujja nga bubwanagana ekifo ekiri katale bakiseera kati waliwo ekifo kati waffe wano wadde babala muzina 15 oka twagala ngo era mugenda kugenda mugiira nenze kyebantamidde ekimu tebakola batumalira budde bwabwereere bangambe ngo ali mabega wa Zambala naye bwe yagambye nti oba wabunja kaadi kaana Nalubega Asia. Tula. Kaleta wana. kati kwe kumukubira ekiro nga takwata nenkubira mama ne mugata abanga yakomyewo eyo mu kyalo nga taŋŋambye nga tosobola kumuŋŋamba Palampa bayita mu kibinge zyo sokola ndeko muko tuwetera kyabakuza kati mama mmoja wano mutwalo
Anti kati tugenda musookezaako ewaka. Kiryagonja. Madina talina namba yange jukira. Osiba mukono nitulindamu. Omufazi osookayo. Mukama Katonda yaterekera ekigambo ekyo obulwadde bwamuyikidde kiro obulwadde Tandika. manya gange enzo nakenya atya mbadde mbeera wandegeya sawa nga badde yakava ebweru yakakomawo kade tulina appointment tugenda kera ku macha tulina gye tulaga manyize nkola kiro genzo kera ku macha namukubira essimu nga takwata nenziramu nenjikuba nga takwata Muko sanga kugula oluki namusanzeemu nga yebase afudde olowooza kiki ekiyinza okuba nga kyamusse? Simanyi kuba yakomawo agamba olubuto lumuluma netulowooza oba mmere egyabadde alya neeno nga tekwatagana amutwalako mu ddwaliro era musawo yangamba alina alusaasi era abadde talya matooke alina kasika y'obukuuzi Byonna weebale mukulu. Ate muwala muto omulungi. Anti mbalenjire wano kazoe, anti yafirire no kazoe. Mbalenjire kati tukira wachia mani. Then batuwe maite. mama tukyalina wakyamani Kati waje soke mkugenzire ndile waka. kyamani twalibagede naye abapoliisi ndowooza n'abastopinga
anti biwanvuwa sawa dino olukubo bafunye emitawaana se ku itale Mama wasuze oti eyo kuzika wotera wali masekonda kuchecha bakuza sokwata kwete kyemusanvu naye bayitawo kalo bakaita mpalampa ng'omudde bayita ekisojo mbeera eriwo naye mugamba si byawe Erinnya nze Katongole Latifu omusajja muzira nti pangalira mukazo ne Nabweru nze ntwala ababodaboda mu luka gwe Nabweru ewamu ne Kazo era nitubakulembera ne ku division. Tuguddemu enchukwe eya mwannyinaffe abadde yakava e Bulaaya abangi gubamanyi nga Mama William yali awangalira Nabweru mu Kabira najja n'apangisa eno e Kazo wa chairman Kigozi naye enchukwe tuguddemu olwaleero yakomawo mirembe ndoza adde amaze ng'omwezi gumu naye akasimu akatukubidde olwaleero nga batugamba afiiridde mu nnyumba. Tudduse misinde ne tukolagana ne chairman waffe omulungi Kigozi n'atuyamba era process nga bwetambudde kulaba nga tufuna mwannyinaffe ono tumutwale gy'awangalira oba gy'agenda okuwummulira. Naye advice gye nnyinza okuwa ku bantu bonna bankuba kyeyo
singa oba okoze ritaani n'okomawo eno ewaffe e Uganda tusaba ne gavumenti kino ekisimbeko nnyo essira kiba nga kyetaagisa abantu bano baali badde nga bakeberebwanga oba ne bagendako mu mafamasi ag'enjawulo oba mu malwaliro amanene okusobola babeekebejje biki ebibali munda nabwekikuba kati bwe kijjanga ono emabegako ennaku nga 3 emabega ng'abadde alaaja nawulira bimwokya munda ate nga tumanyi nti bannyinaffe abo gye balaga eyo baba bagenze kukola okuli okusiimuuza ezo zikemiko ze babawa okukozesa ki bye zibaamu kati ife advice gye tuyinza okuwa nti singa oba okomyewo wano bakebere omanye obulamu oyimiridde otya n'olw'ensonga eyo ndowooza nyinza okukomaawo advice eyo gye mpadde eri eggwanga Uganda eryange eryenjagala ne bannyinaffe tubakubiriza okukola naye kweyo ensonga ebeere enkulu ne gavumenti egisimbeko essira kuba ffe tubalinayo abalala bannyinaffe era abatulaajanira mu ngeri ng'eyo kemiko gwe bakozesa abafumita mu nnyindo abaleetera kamunguluza abamu kati nga tusaba bwaba gavumenti yaffe ekisimbeko nnyo essira okulaba ng'abaana abo bafuna saaviisi ezo singa baba nga bakomyewo ate ne bannyinaffe ŋŋamba bino wammanga tweweeyo tofa na ssente kuba nti oziyina naye bw'oba okomyewo toolako ezimu osobole okuba nga wejjanjaba ebyo ebituufu nsuubira tuyinza okubeera mu Uganda ennungi era nga tuyina obulamu obulungi neyanza namutwalako mu ddwaliro oluvannyuma lw'okuŋŋamba nti yeewulira bubi mutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba n'abanga ateredde ne tulowooza nti ateredde nange we nabadde nga ngenze ku mulimu nga tulina appointment era nga tuguze n'ebintu tulina gye tulaga okukyala kati tulina appointment tulina gye tulaga okukyala tuguze bulungi ebintu nagenze okutuuka ku makya kuba namukubidde essimu nemukubira nemukubira nga takwata nagenze okujja sanze maiti nga yafudde edda kwe kuyita abalandiredi nembanyonyola nembagamba sisita wange mukubira nga takola ki nga teyenyeenya landiredi bwe yazze namukwatako bawe yabaddewo namukwatako nagamba oli yafudde edda banze mbadde sirabangako omuntu afudde okay kyengezaako okutegeeza ku bannayuganda nti wowulira nga omuntu oli mulwadde ekyandibadde kirungi kusula wekka mu nnyumba yitayo newaba mukwano gwo mwannyoko ani yenna gw'oyinako omukwano osobole okuba nga osula naye okulaba nti olimu okufuna ebizibu nga bino okufiira mu nnyumba ono ekimuleetedde obuzibu nti yalemereddwa ekiro kuba waliwo baketi we yasituse n'asesema mu kusuddayo yalemereddwa n'agwawo n'aba nga afa so ebyo taata w'abaana b'ekiruju waali baganda be weebali maama we twogedde naye n'agamba abadde mulwadde bamundeetera obwalange Masaka so kati bagenda mutwala omwami weeyo yagenda mutwala bano baganda be ono yadda kwoli oli omulenzi abaddewo yadda omufuku waddako tubakkiriza tubalese bakutwala omuntu waabwe bagende baziike ekyemaani w'ekyalo kino ekyamuganzirwazza tukedde kufunamu entiisa bakedde kuŋŋamba ku makya nga waliwo omukyala abadde akaveeweeru ng'afiiridde mu nnyumba mukyalo oyo tugenza okukinoonyereza abadde nga amazeeko buli kyemu nga mulwadde so tegezezaako abakulu bonna abapoliisi netugenda ne ku ddwaliro badde bamujjanjabira ne kanula kweziri ku mukono so engeri gy'abadde asula yekka mu nnyumba ndoze yafunyeemu ekiro obulwadde ne bweyongera okuba obw'amaanyi n'agwawo nakkiri n'afa so mu ngeri emu oba endala zetubiriza abantu bonna nti bwowuliramu obulamu bwo nga tebweyagala dduka ku ddwaliro eddene ekyokubiri oba okomyewo ng'osula wekka ewaka fulayo omuntu gw'osula naye nti kuba senga nze Nalubega Zainabu ndi muganda w'omugenzi twabadde twategese ng'enkya tulina gye tulaga naye ate
tugenza okukya ku makya bankubira simu ti sisita yafudde nga tetulina kyakukola tugenza okutuukayo nga kituufu mu sisita yafudde naye twadde tugenda kulaba kuki ku baana b'omugenzi kuba abadde yakakomawo atanalaba ku baana be soko nkubireko edda nkyalinamu katono nnyo ebinkutte wano waliwo omuntu afudde ebyendiko kati mbadde egamba genda none oleka nabagamba bakomerezeko ebbaluwa ya polisi neyebiddeko ya LCW neya polisi osobola okuyambibwa eri kati kubanga okutuuka e Masaka eziwalizo babweza mwali polisi eteyeddwaliro ate ya polisi nkuviiridde nendinya ne mukanya kino kigere ssebo tusinkana wali wansi wangamba tugende wali lwaki waneibawo naye mbw abatata